Kakase bagala balungi abeekuumira kusanga 5356 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olunaku olwo tugenda kulaba sitayiro bw'okuzina emmana bw'osobola okukozesa gwe omusajja agamba nti mala mangu. Omanyi bwe kituuka ku musajja amala amangu oba kituuka kubeera ng'ozina omukyala. Teri musajja anyumirwa kubeera nga atuuka mu mukyala oba atuuka ku mukazi w'eddakiika 2-3 ng'asamudde. Naye ate waliwo ekikuleetera okubeera ng'osamula mangu. Naddala ekimu ku ekyo kwe kubeera ng'olemera ku kintu kyekimu nti omukazi omuzina kasayiro ke kamu kuba wamutandise paka boonamuvaako. Teri kintu kireetera omusajja kumansula mangu ng'ekyo kubanga obeera mu rhythm y'emu opeesingira ku peesi y'emu ate obeera ku kintu kyekimu nti mangu mangu oba ogenda kumala. Nabagamba okuzina emmana mu slow motion oba mpolampola kikuyambako okulastinga naye n'ekira kisobola okuyambako okubeera ng'olastinga kwe kubeera nga at least okukyusa ku busitayiro bw'okwezina. Kaseera akasooka ddala ke tugenda okulaba akagenda okubeera nga kakuyambako okubeera ng'olwawo nga tonnasamula ke kano omukazi k'abeera waggulu nti omusajja weebaka then omukyala n'akutuulako n'abeera nga yakuzina. Kaseera kano abasajja lwaki basobola okukawangalira muba lwaki omusajja alwawo okusamula waba akalimu ekisookera ddala omusajja yeebaka omukyala n'amubeerako nga yamuzina. Omukyala wabanga yali mu kikolwa oba wabanga yali mu control y'ekintu gwe omusajja kikwetaagisa kwebaka bwebasi just lie down and take it as it comes. But ekizibu kye muyina nti buli bw'obeera ng'akuzina ng'owulira sensation temala oba obwagazi bw'ofuna si bwe bweweetaaga otandika ate okikaka abamu mmanyi okikaka n'otandika ate naawe okubeera ng'omuzina ng'ova wansi which is wrong. Gwe weetaaga ku relaxing pelvic floor muscles zo obeeraawo or reconstructing amaanyi g'okubeera ng'ogazza obeere ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'owangaalako akaseera. N'ekirala nti sensation tebeera y'amaanyi oba like peesi gye wandyagadde okuzinirako oba gwe gye wandyagadde okuzinirako okuwulira obuwoomi tebubeerawo nga woobwagala. Kinyumira abasajja nti akutunuulira omubiri kimu kyamula kikola ki but okumuzina nga ye bw'ayagala omukira gutambule posiko ng'omukyala pro kibeera kizibu. Kati ekyo kikuyambako okubeera nti togenda kusamula mangu kubanga ekigo ky'okusamula mangu kubeera ng'obwagazi buyitirivu oba ng'obwagazi bungi oba kankitwale nti ng'obuwoomi bukuyitiriddeko. Kaseera akokubiri ke tugenda okutunuulira kajiiko. Kajiiko nze ngisomesaako mu nsonga nnyingi omusajja alina omukira omunene kajiiko ekkolera twagirabako. Tujobeerayo ne kavidiyo akalala nga twogerera ku musajja alina omukira omunene buseera bw'asobola okuzina oba bw'osobola okukozesa tulina bwe twakavaringa ne wabeerawo bwe saakavaringa nga bw'omumanyi saagala kukola vidiyo nga mpanvu oba audio nga mpanvu. So kajiiko esobola okuyambako okubeera nga tomala mangu lwaki nti mu kajiiko tobekola kye tuyita deep penetration nti omukazi oba tomuyingira yenna nti obuwoomi obubeerawo tebubeera bungi ate tekikwetaagisa kuzina mmana ngo ogizina n'amaanyi ti dududududu nedda kubanga bw'ogizinisa ekipaku oba bw'ogizinisa amaanyi ogenda kusanga ng'omukira gubeera gubuukayo gukusumbuwa okumainteiningirayo munda. Kati kijja kwetaagisa okugizina mpola mpola okugizina kali kasiro ke nayogeddeko ogizina mpola mpola wiiki nti obwagazi oba obuwoomi tebugenda kubeerawo era nabwo bungi kijja kuyambako okubeera nga at least owangaala. Then kasayira akalala ke tugenda okutunuulira tugenda kutunuulira kasayira bakayita nno ngenda kyogera bwe kinti kapusi like cat oba tyo bakayita but katukayite pusi kano kakuyambako kano kabeera nga bw'olaba commissionary naye ko omukazi afunye amagulu ge n'agaleeta n'agakwasa eno wansi w'akabinako n'agasitikingawo kati n'otandika okubeera ng'omuyingira mpolampola like aba akuholdingiddawo wansi oba aba akukwatiddawo wansi nti mukano kaseera obeera to thrustinga wabula obeera ogrindinga like tokola ta muzina ta wabula obeera weenyoolera kuli ku mukira. Omanyi ng'omuntu assa ebinyeebwa naye ng'alina ekiyinja alina bakiyita oba kiki ekyo ekiyinja kyemutuuzaako ebinyeebwa then okwate n'ejjinja ddala n'okola bw'oti n'otandika okukuuta kati obeera ng'akuuta bw'oti obeera ng'azannyira ku mukira ng'azannyira mu mana instead of yingira fuluma amaanyi gaba matini obwagazi buba butini kitegeeza togenda kusammula mangu. Kaseera akalala ke tugenda okutuuna akasobola okuyambako era omusajja bakayita sideways missionary kano ko mwebaka nga mwetunuulidde then mba mwetunuulidde omukyala y'abeera either mu control oba gwe kisinziira ani ayagala okubeera mu control naye omukazi asobola okubeera nga yali mu control. Kati omusajja ogatta amagulu go ye omukazi n'ayawula agage wabanga mukazi yagenda okitwala oba yagenda okivuga kati okugulu okumu n'akuleeta n'akuteeka eno emabega w'akabinako
neyewanirira kugulu kwa kwewaniridde kati n'atandika okubeera nga gwe okutta omukono gwo n'oguyisa no mu kiwato kye n'omunyweza n'atandika okubeera nga yeesindika leke yingira fuluma igwe kyemba nkwetaaza kiba kimu to relaxation eno gy'obeera olimu ekuyambako okubeera nga ozzaayo katugambe nti obadde ofunye obwagazi ongeri gy'obadde ozinajozina onaatera otuuka ku ntikko ozzaayokko ku mazzi g'emabega kubanga oba okendeza peesi gy'obadde otambulira kati si gwa kibuga mukyala ya kibuga ojja kwesanga ng'owangaalakokko mu kisaawe oba ng'owangaalirako mu mana naawe nakuyita omusajja then kaseera akala ketugenda okutunuulira kanokko omusajja otuula still n'ogaziyamu amagulu go katini then omukyala najja n'akutuulako nga mutudde ku buliri ku ntebe wonna any flat surface bw'akutuulako n'akwata emikono gye n'agisimba asobola osimba gumu oba ebiri kisinziira ku maanyi ge n'agisimba emabega we kati then omukyala era yabeera akuzina busitayiro bunene businga mbwogera omulaba nti omukyala yazina kubanga nti mba saagala gwe omusajja ozine kikutwalira okubeera ng'obwagazi ofuna bungi oba gwali mu mano oba gwa controlling ekintu nti obwagazi obufuna bungi ne weesanga ng'osamudde mangu naye omukyala wabanga ya controlling ekintu oba yali okivuga ogenda kwesanga nga tosamudde mangu kubanga gwe all the time ogenda kubanga amaanyi go matini ageetaagisa mu kikola kino gw'otuula butuuze kwata ku bbina ly'omukyala eno emabega muwanirire waneno waggulu nga mu mugongo then omukyala atandika okwesindika munda nga bw'afuluma abeera tasituka aba akutuddeko wabula abeera asimbye ebigere bye ng'abyawudde ku hips zo like beside your hips okugulu okumu akusimba eno kala n'akusimba eno omanyi ng'omuntu bw'anaatula naye ng'asitamye kati bwatyo bwabeera nti amagulu ge tegaba flat atuula ng'asitamye kati then mu mbeera eyo n'atandika okubeera nga akwesindikako nga bw'ava akyusa bukyusa azina buzinyina kiwato kye tasituka akuzinisa kiwato which is more of kye tuyita grinding oba nti ayisa kuli bwati omukira mpola mpola ayisa yeekuutira kuli ku mukira bwati mpola mpola guli munda teyesika guvaamu ate teyesika guddako wabula abeera gusigaddeko wabula ng'agirira kuli bwati mpola mpola yegrindinga oba yeenyooleraku aba yeenyoolera ku mukira mpola mpola which is ye ng'omukyala tekigenda mutwalira maanyi mangi ate nga nawe omusajja tekigenda kutwalira maanyi mangi kano kaseera kalungi nti omusajja asobola okusalawo okukununa ku bbeere ng'okikola omusajja asobola okukununa emimwa ng'okikola kisinzira kyonna ekimukolera kabaala etera okubeera nga muli close ate kayambako omusajja okubeera nga awangaala mukwo tokoowa kubanga ekyo kyekimu kubireetera abasajja okusamula amangu kubeera nga mukoowa mangu kireetera omusajja okusamula amangu kitegeeza togenda kukoowa mangu kubanga amaanyi okozesa matini obusitayiro obusinga bwe tulabye ate n'ekirala ogenda kubeera ng'osobola okubeera ng'osanyusa mukyalawo kozi teri mukazi ayagala mootigaatiga n'otamutuusa naye wano waba yali mu kontrol bigenda munyumira gojja genda okuggyayo amaanyi go nti otuuke nti nange kampulire obuwoomi buli bwe njagala ng'osamula busamuzi ng'ate n'omukazi atuuse kasitayiro akala ke tugenda okubeera nga tutunuulira kaneeno nako kabeera nga bw'olaba oba nka explaining etya nti omwami yeebaka ye ng'ali ku sayidi ye gwe omukyala ne weebaka ng'otunudde waggulu naye nga mweriraanyiganye kati then ne weesikamukko katini waggulu n'olyoka okugulu okumu okuko n'okuyisa mu magulu g'omusajja wakati omusajja n'asimba okugulu okumu okukwe bw'amala okusimba n'alyoka abeera nga akwata okugulu kwe okulala kw'osigaza eno n'akufunyaamu n'akwata ekibattu kye n'akiteeka ku kisambi kyekyo ky'afunyizaamu then n'ayingiza omukira n'atandika okukuzina kasitayiro kaneeno aba takuyingira wenna ate era n'ekirala aba tagenda kubeera nga akozesa speed gye yandiyagadde okukozesa kubanga lwo obusitayiro buno obusitayiro tebukuwa mwagaanye engeri omukazi gy'aba yeefunyizaamu eno wali okugulu it's not comfortable styles oba teziri comfortable kubeera nga zikuwa omwagaanya gw'okuzinira ku speed gy'oyagala mmwe gye muba mwagala ebawa obwagazi oba okuzina emmanaako akasayizi kumugizina kubanga kabaleetera okubeera nga muwulira obwagazi oba nga otuuka ku ntikko mangu kubanga ekyo nakyo kituusa omusajja ku ntikko mangu so soologeza kasitayiro ako bw'oba oyagala otegeera we bakazina nga totegedde byennyinyondo soologera ku guno otekamu ekigambo slotted spoons bajja kukuleetera omukyala abeera yeebase ng'ali ku 90 degrees
like ng'akufeesinze naye ng'ate engeri gye yeekiisemu yeesikamu katini kubanga oba naawe omuli kumpi. Ate kano ka sitayiro omusajja era sikira asobola okusalawo okubeera ng'akunuuna ku mabeere kubanga oba omusise nga feesi ye tosobola kubeera ng'omunywegera kubanga gwoba weesiseemu katini waggulu. Kati feesi ye ate ebeera etunudde ku mabeere go, kitegeeza aba alaba omubiri gwo kimukyamula, ate n'ekirala abeera asobola okunuuna ku bbeere okubeera ng'asobola okusammuza amangu oba okutuusa ku ntikko kubanga nabagamba waliwo abakyala nga ye oweeweeta bweweesi mabeere n'asammula oba omunuuna ku nnywato kasobera ng'omanyi ogizannyisa obulungi n'olulimi lwo n'abeera ng'asammula. Bw'obusitayiro bwaffe bwe tutunuulidde olwaleero temwerabira subscribing, liking no commenting. Omukama abankuumire mubeere bulungi temujja ng'oko baagala nnyo bantu bange. Yeah.